abasajja abo abagagga be mulaba bamanyi ewaabwe, bategeera ewaabwe. bangi nkugamba ebigambo bino ateeka mu mmotoka Range Rover amafuta n'agivuga n'agenda e Rwanda ewaabwe. Bangi bavuga n'agenda e Masindi gye bamuzaala. Bangi bavuga n'agamba nze ndi mu Tanzania. Nina gwe nakolagananga naye nga simanyi nti mu Tanzania. Naye aŋŋamba sigenda kubeerawo wiiki ejja. Ngenda KTZ eyo. Ndowooza kuba yali asuubulasuubula omuceere ogwo. Namugaa ogenda bya muceere nti naye nga wano wagundi wa Lugave. Waye wano wa Lugave. Wa Lugave eddira Lugave. Naga nti bweza nze ndi mu Tanzania. Nazuula bajjajjange gye bali. Era ŋŋendayo. Naŋŋamba yatambulira omwaka mulamba. Nga ye avuga emmotoka ye n'agenda e Tanzania. Naye naŋŋamba ntambudde ensi zonna. Kuba atambudde. Ne ze batenda nti bw'otuuka wano nange nga buli lwe nnyingira Tanzania bwe nti mpulira nga n'olutiko lungi bane mbabuulira ensonga eno. Buli bantu b'olaba bwe babanga obuzaale bwabwe si butereevu bulungi balina ebibasumbuwa ng'abantu. Eza basobola okuba nga obufumbo bwabwe butagala, okufuna kwabwe kutagala. Ye ng'omuntu waliwo omuntu gw'olaba nga mugagga naye nga teyeeyagala, waliwo gw'olaba nga mwavu naye nga yeeyagala, nga life ye etambula oba balidde muwogo obulamu butambula. Kyokka nolaba omusajja nga yeekubagiza bw'ati alimu ekimubanja. So olina agamba nti nze Budaama sigendangayo, simanyi nayo bweza kati nkoze ntya. Ye muntu gwe ngamba nti genda mu paaka obuuze nti ezidde Budaama ziriwa, nti ze zino. Bwe bantuuse Budaama ku siteegi munteeka awo era otuuke onoonye loogi eriwo ew'okusula weebake ogamba nti weewano eno ye Budaama bajjajjange bava eno. Tewali kitundu kitaliimu lusozi, tewali kitundu kitaliimu nsiko, tewali kitundu kitaliimu ngaluzi. Sala amagezi gonna ne bw'okyama bukyami ku nsiko y'e Budaama, ensiko just ogamba nti bajjajjange tetumanyi gye muli era tetumanyi gye mwaziikibwa. Naye nze mpulira nti tuli Badaama, mutukulemberengamu mu nsonga zonna, mutusumululire, mutugulire amakubo tusobole okufuna. Osobola okudda ne bitereera ng'abantu tebannakulyako nnyo kasente, kubanga akasente ko bakalya, akasente bakaliira ddala ne bakamalawo ng'ate toteredde. N'ogamba abasawo babbi naye nga kyebalemeddwa okuzuula buzaale. Obuzaale kikulu nnyo ku buli muntu omulamu. Omuntu n'agamba tuliwa Kawempe, jjajjaffe nti we Kawempe, naye batugamba jjajja oyo yava Tanzania, yasookera ddala wano okujja, yali mu Tanzania. Ne babeerawo nga baziika Namasaka, abalinayo ekijja, abamu nti tuli Mukono gye tuziika, abamu nti tuziika Mityana. Naye nga ku history gwe bawulira ku famire yaabwe jjajjammwe yava Tanzania, ali mu Tanzania. Kyenkugambye nti lwaki olowooza Africa ereceiving abalambuzi bangi abazungu. Omuntu n'akugamba n'aba Nigeria n'osanga omuntu ng'avudde Kenya naye nga njagala genda mu katundu ke bayita bwe bati abavuga abalambuzi ekyo bakimanyi kyenjogerako. Olina amugamba nti waliwo olusozi baluyita bwe bati kungu, njagala tugendako ontegedde ng'alwana nnyo atuuke ewantu awo kubanga mu ye mulimu history amugamba nti jjajjaawo ewantu awo yafiirawo, jjajjaawo ewantu awo yatuukawo, amaanyi gammwe gye yagajja. Bwe twali omuntu waabanga asamira obanga anoonya amaanyi emabega eri jjajja mwasobola okuva wano n'awaŋŋangusibwa n'atwalibwa paka Busoga
nga gye yakolera ensonga ze n'aziggusa n'azimala. Era ne wabaawo omuntu akugamba nti naye mpulira nga buli lwentuuka embaale mpulira obulamu oba buli lwembeera n'abagisu sibalinaako buzibu, simanyi lwaki. Wateekwa okubaayo omukago oba ensonga ezaakolebwa mu buwangwa nga jjajjawo yeekoonako mu bagisu n'abaako omukolo gwakolerayo. Yensonga lwaki towulira kizibu noga nti buli lwenkwana nkwana omukazi omusoga. Waliwo omuntu ngagamba nti sabana nasoberwa nene e Bulaaya gye najja bannange nakirijja gwe nagwako nga musoga. Simanyi lwaki omukazi neyeebala nga mulayini ye. Simanyi lwaki abasajja Abanyarwanda bankwana nnyo. Okimanyi nti ono Guy mbadde manyi Muganda banne naye ngenzo munoonyereza muki Munyarwanda. Ki ekintu kino kiki? Kubanga oliko ekikutambulirako omukago oguliwo oba ensonga eyakolebwako neyeekoonako eyo kyoba olaba abantu abo bajja. Naye olumu olwo luyinza okuba tabaagala nabbaagala aganza abatoolo sibaagala naye mune buli lwenkwana bwe nti tugenza okunyumya ne Esa ate bulijjo omukwano gwange nga sikimanyi tutuuse ku byokweyagala okutuufu aŋŋamba we 40 ontegeera. So waliyo akakwate era kakakatako era kakunoonya okatomera eno n'eno. Abamu boogatta nabo emirimu boogatta nabo mu ssente ogolaba olwo wayawukana naye yali munyankole ate teguzeemu partnership mu bizinensi. Abamu tuli mu makampani bano abalinnya bakadde amugendebwe nga ye buli kiyuma mwatuuka mulimu abakozi 4 naye nga ateeka ossangawo omusoga ateeka ossangawo omunyankole ateeka ossangawo omuganda nga buli waabeera abantu batambulira sayidi ye bali mu kampani bakola oba baawubba biki naye nga buli kintu kyakola bw'abala abantu 2, 3, 4, 5 muteekwa okubaamu eggwanga eri kuba waliwo akakwata na biki ebyakolebwa mikago ki egyattibwa mu bujjajja egikuleetera omusajja oyo. Kati olina ekintu kyewayogeddeko ali nga tuli behind a camera n'ogamba bazadde baffe nti just basinkana for example tata Omuganda asinkanye omukyalo Omunyankole ne bakuzaala tebafaayo kubaako kintu awo kye bakola ng'era lwe baalabagana lwe yafuna olubuto. Bajjajjaffe baavuganga trailer baavuganga baasi n'avuga ng'avuga mafuta n'agenda e Rwanda n'apaakinga awo baba bapaakinze wayoleza emmotoka n'oleeta caayi nolanga erinnya Rwanda nga ddungi oli n'amuga nti muyina oyo asula ndi mumpe afundikira akufunisiza olubuto ne tukoma ku olwo. Waliwo abantu nga abaana bo lwe beegatta tebaddamu kwegatta naye ne bafuna omuki omwana. Taata n'agenda ne maama n'agenda. So maama Munyarwanda taata Muganda. Nolaba omwana nga maama amusigazza mu buzaale ne tutamala kye bayita ekizadde ng'abazadde tulina omala ekizadde eky'omwana oyo naye tetukimaze. Oli eri ndi eno kyatteeka era n'omukeeka mulamba gulukibwa gwe bayita kyaki. Era omukyala nga Muganda bulungi tatuula ku kyaki tomuwa kyaki mutuulako wakiri atuula kaleeso. Kyaki kyeki mukeeka baguyita kyaki gukolerwako emikolo nga bamala ekizadde mukeeka ogwo era bangi tebamala gatugutuulako anti muguteeka eri kuba mu maka kwe baabaliranga nno n'abaana abali mu maka alinayo emikeeka gya kyaki emeka 8 ye be baana 8 ko buli mwana bamuwa omukeeka gwe mu kumala ekizadde era mukimala bwe mukimala muba muddamu okwegatta. Bw'omukazi bw'azaala alina ebbanga ly'amala ng'akyali nakawere ontegeera kati mu kuva mu bwa nakawere
bamala kye bayita ekizadde emmundu neddamu nekola ki naye wakati mu kutokumuka waliwo omukeeka ogwo gwe baalawo wansi n'omwana n'abeerako ne bataata ne bamaama ne mumala ekizadde tebakimalira ku buliri guba mukeeka gwamalirwanga ku mukeeka awo babikola ab'ensangi zino anti bagala tumaze ekizadde kyova olaba tuwuguka tuba tulina wano ku S-Media kyova olaba tuwuguka era maka emikeeka egyo gyabangamu tegugirwayo mugenyi ogw'ekizadde okumala ekizadde tegugirwayo mugenyi era maama gaguzzeeyo leeta guli bagamba guzze noono gwe baguleetedde nga mukyala muganda bulungi tagutuulako anamuleka teeka eri kyakiwamu ontegedde kikyaki kyamalanga ekizadde so kati bayitwazeeyo taata maama munyarwanda beesanga eyo era abaana abo genda balaba okumanya obuzaale kintu kikulu singa alekebwa e Rwanda aba talina namaanyi gajjamu mmwe ontegeera singa ogenda n'oba n'ozaala omwana e Kenya omusajja n'omuleka e Kenya okumanya obuzadde kikulu asobola okuba nga talina maanyi obuzaale kikulu gajja neno bamuga taatawo mulwadde naye nga takifuna ne mbwongo titaata muki mulwadde ene taatawo yafa najja naga kaŋŋende baŋŋambye taata muki najja n'akulabako n'agenda kubanga tewanyweza buzaale wabula omwana oyo singa aba akula wakati w'omwana okutegeera taata najja n'amusitulako ne bamugamba yoye taatawo omwana alowooza emyaka nga 7 era nodda n'omuteekako mu kifuba nowa mwana wange oli otya kati okumanya obuzaale kintu kikulu omwana oyo omuzungu yagambira nti obuildinze bond gwe n'omwana wakati mu kumusitulako wakati mu kwogera nakyo kati nawayita emyaka 10 agamba nze taata wange yajjanga taata namulabanga yajjanga nno nampa switi nangulya soda nansitulako kati singa omwana bamuga nti taata wonno yafuna obuzibu aga nti kyava takyajja kaŋŋende noonye taata wange naye omwana gwe bagamba nti taata we ali Uganda nga tamulabangako tamumanyi abaana b'ennaku zino abeegaana abaana nga bakyali mu mbuto so kakati omwana gwe oba oli Rwanda nga bagamba taata we ali Uganda tomanyi oba yafa oba yalama oba alida n'ekikato kimanyi naye nga gy'oli e Rwanda gy'oli e Tanzania gy'oli e Uganda baga taatawo munyarwanda mu nsi zonna gy'olimu kwata ng'omuzungu bw'akikola bwe beekebera bati n'agamba nti naye jjajjaffe yafiirawa nti jjajjaawo bwe bamu ku baali abasuubuzi abaagendanga mu Africa okunoonya amasanga golodi bisiriva biki naye n'afiirayo jjajjaawo teyadda jjajja teyadda ne Africa wa Uganda yabeera Uganda yabeera Tanzania yabeera Kenya naye ku nsi ezezi kwe kuli jjajjaawo gye yafiira asobola okupakasa n'ambalirira trip nti okuva mu America oba e Bungereza oba e Italy paka Uganda kikositinga mmeka n'azinoonya najja n'atandikira Uganda n'ayingira Rwanda n'ayingira Tanzania n'ayingira Kenya naye nga wonna atuuka ku point enkulu mwe basitaginganga bw'ajja wano n'agwa ku balambuzi abafuga ebifo by'obulambuzi ne batandika okuga nti ogamba Kirembe Mines eri gindi ogamba kino kiri gindi naga njagala kutuukayo omanyi nina story gye ndi mu kuwandiika nina akatabo kendi mukola so bazungu bangi abazze mu Africa ng'awandiika background ya famire yaabwe
era ng'akukakasa n'ekifaananyi n'akifuna awo wennyini mu kifo ekyo kyayogeddeko mu katabo era bo ekibayambye okukuuma byonna n'okutereeza ebyabwe ajja n'awandiika n'agamba kati betwogerako baafa emyaka 10 emabega akikola ye esi kati najja n'awandiikira abaliddawo abava muye n'abagamba jjajjaffe yali musuubuzi eyasuubulanga amasanga yatambulira mu bifo bino na bino na bino na bino era evidence eraga natuukawo kubanga bw'otuuka mu bifo ebyo bw'ogenda kati ekirembe olwaleero abaliwo abakunyonyola hisitole waawoyo ebali ne baga nti wano waafiirawo abazungu 6 kwaliko gundi ne gundi ne gundi ne gundi omu jjinja liryamukuba owokubiri ensolo yamulya kati oli n'amanya nti ku bantu abo 3 kuliko jjajjange ensolo gwe yaliira wano bw'atyo ne Kenya Tanzania n'addayo n'akuuma kye bayita history ate buli lw'otuuka ewaafiira omuntu okolekitingawo amaanyi kyobadde okimanyi ewaafiira omuntu ewaafiira oba taatawo baamutomerera ne baga nti taatawo baamukuba emmotoka ku Ntebe Road n'afiirawo obadde wanyi kikakatako okugendawo asobola okuba nga yasigalawo nzijukiza Sudiiri mutabani we yagendawo teyateekawo ekimuli yateekawo ekimuli ko olwo baali bakimye muzimu gwe we batagukimawo agusigala bantu bangi abatutte bode abantu omuntu afiire e Masaka ne bamutwala e Masaka mu ggwanika ne mujja ne mujjayo omuntu wamu ne mugenda olina okima omuzimu omuntu asigalako kkubo awo wennyini wotagukima kyekintu ati bwe buzaale bwenjogerako kati obusumbu bwa famire nga jjajja mwe bamutematemera ku kkubo nakati muzimu gwe gwasigala awo ebintu bino bisumbuye famire bantu bangi abanoonyeza omuzimu gwe tuyita ogw'ensonga okukola lubaale waabwe nga tegulabika naye nga baagutta gye guli temugukimangayo yafiira mu nnyanja temugenda nga kima muzimu gwe teri muntu afiira ku kkubo ne mutakima muzimu gwe ze famire z'olaba nga bakosebwa wadde baamutomera wadde oba baamutomera baamukuba ne bakasaba kugamba omwana wo baamutomereddewo nti yafiiriddewo eka yabo wano nti banna efuso yamukubye n'akalirawo bwe mumala okuziika eno kola enteekateeka ezikima omwana wo era akimibwa n'addizibwa ku kika n'ateekebwa mu kijjaki era bangi abaloosezza abantu baabwe nabo bagamba ne munkime ndi ku kkubo era bangi abazizzaayo emizimu gy'abajjajjaabwe ku bijja n'aguteekawo ajjajja kati tukuziise wummula kyekiri oli omwana kyaba akola omuzungu n'atambula n'ava gy'ava kyekiri omuwarabu kyakola gwe n'omutenda eddiini wabula yakimanyi nti ku bajjajjaffe abaakwata ekkubo ne batambula Afrika yonna okutambuza eddiini baafa embogo z'abatomera ensolo z'abalya baagwa mu nnyanja goonya z'abalya naye ku lw'obulungi bwa famire yaffe n'azimba emizikiti 3 e Kenya n'azimba 3 Uganda n'azimba 3 Tanzania ku lw'abajjajja nga abaafiira eyo mbakoledde ekyo era ogenda okwekanga amannya ge batera bo okwagala bateekewo omuntu ayinza oba talina kijja bw'ogagoberera abantu abasinga be babbulamu ebintu ebisinga bayinza okuba tebalina kijja nga tebalina bye bamuziika bakikola bwe batyo
okumujjukira tiyafiira mu nsi eyo. Kyebakola nti tuviiriddwa abantu mu lutalo bangi tetukyabawula, ne bakola entaana emu ne bagiwandiikako, bonna bali awo. Kati abafiiridde mu ntalo twandibale tubaagaza ki? Naye mu ntalo ne mutta bayeekera babakuŋŋaanya, emirambo egyo ne bagijja olw'ekitiibwa ky'omuntu afudde. Ne waaba abadde muyeekera bakuŋŋaanya ne baziika omuntu oyo. Awo na tuli ku buzaale. Ku buzaale. Buli lw'otadda ku buzaale okuggukako kuzibu. Ne bw'onogguka leero, so bino byenjogera alina ssente ayinza obutabitegeera. Kizibu nnyo omuntu ayinamu. Era gamba mmwe beeraguza bali ku kino. Sitaani ali ku abo. Tasobola kitegeera. Wabula omuntu oyo olwaleero anoonya obuzaale bwe. Omuntu oyo gwe baagamba nti maama we yali mulungi nga tamanyi bajjajja be bulungi gye bali, yategeera ensonga eno. Atagitegeera yo taata we Muganda, maama Muganda, bajjajja be bali Kyaggwe. Abaataata be bali ku Mityana Road, bonna abalaba. Kati ye ne bw'oyogera ensonga zino tazikola ki? Tazitegeera. Naye waliwo olwaleero ng'oli ne bw'atula mu ntebe bamuga nti maama wo yakuleka na ku mulirwano. Naye kye tuwulira nti yali mugisu. Omukyala oyo nti yali yajja kulima. Taata wo n'amufunisa olubuto. Naye yakusuula kuba ne wakati yatusangawo n'akusuula ewa neighbor. Twagenda ova mu nnimiro ng'akusudde. Nga jjajja wa mugamba ebyo tamanyi maama wa mwana oyo gy'akola ki? Gyali. Ne bugisu gye bagamba naye takola ki? Tamanyiyo. Kati omuntu oyo gwenjogera naye olwali ne waaba n'obuwumbi 1000 bino byenjogera abitegeera nnyo. Okusinga gwe. Okusinga oli ayina. Lwaki? Nti yeegomba olunaku lumu waakiri bamulage entaana. Avuga nti maama wo bamuziika wano. Era oli yekkojjaawo. Waliwo abantu abatakiina ekyo. Ng'amaka agayina emmotoka agivuga. Naye obulamu agamba Bweza ntandikidde wa? Nga tonnajja wa Bweza vuga emmotoka paka Mbaale. Osuleko mu Mbaale okumala wiiki. Ntegeera. Osanga wandigwa ku muntu asobola okutuusa wali maama we. Ekyo waliwo kirabyeko. Omanyi osobola okusimbula wano nako kankagambe n'ogenda e Rwanda n'otuuka n'otula mu kifo nga kino n'omiitinga gayi avudde bibyo nawe oli n'omuwamu sitole n'owa munnaye banga maama wange yazaalibwa mu Rwanda wano naye ntambudde nange nzijendabeko e Rwanda naga nti gwani nze gundi bajjajjaabo bali batya na batya bajjajja bange ABCD nagamba nina omukazi ewaffe waliwo ensula agamba alina abaana be abaabulirawa e Uganda jja tugende asobola okutuusa mu maka gennyini bwe bazaala maama wo nga naawe obadde tokimanyi. Ontegeera en experience gye njogerago ngimanyi nali ngibaddemu nali ngituuseeko ng'atulagiridde yabeereetedde n'atutuusa paka we baziika jjajja. Ontegeera oba ne tugenda paka mu layini gye tubadde tunoonya yennyini naye kiva ku kutandika ku lugendo. Omanyi lwaki tozuulanga by'olina kuzuula? Totandikanga ku lugendo lubizuula. Kati ekifaananyi kinzizaayo eri oyogera bw'otyo kinzizaayo wali waliwo ekirooto abamu wadde abamu bakinnyonnyola buli omu akinnyonnyola bubwe ekyokuddayo ku ssomero ne bagamba ddayo weezuule olinaga kati nzuule ki kati ntandika okulaba kikonekitinga omanyi ki oba wekiba nga kigamba kuddayo kumanya osobola okufuna ekifaananyi nga buli lwokiroota oloota enju yammwe enkadde naye nga baagimenyawo nadda naye nga wagirabako. Lwaki ekintu ekyo kijja ne kikuwa ekifaananyi ekikadde kyennyini nti obubaka obwo bujja gy'oli oleme bulowooza nti bulimu obulimba bwonna
kuba bukuwa ekifaananyi kye walabako myaka 8 emabega ng'oli wa myaka 8 okula bwoti oba emyaka 10 ng'eyo enju ya jjajja muwagirabako kuba omwana w'emyaka 8 9 10 12 13 tayinza kwerabira byawulidde ne byalaba myaka egyo byonna bibeerawa ku mutwe ne waaba kati okimanyi nti nsobola okusanga mu kinaabiro nenjagala okukwata nonneerabira maaso eyo naye yagezaako mu myaka 8 tosobola mwerabira mu bulamu bwo bwonna toli mwerabira ne bamukubikira ogusajja ogwali gunkutte nga nva ku luzzi kubanga myaka 8 7 omuntu mwatandikira okurekodinga mu bulamu bwe ebintu ne binywera ku bwongo bwe osobola okuloosebwa ewammwe ddayo eka ng'olunaku lw'ogenda olinnya baasi oba takisi ogaka neeka ŋŋende eka nga lw'ogenda okusangawo omusajja atudde awo oba anyumya na maama wo omusajja yabuze ti ate ono omwana kyayo omwana wa Soweto ojjukira Soweto yafiira mu lutalo nti ye y'ono omwana gwe yazaala mu Nakaliisa ng'omusajja oyo gw'osanze amanyi maama wo ne bamuziika naye nga kuba famire yammwe teryamanyi ng'omusajja oyo gw'osanze agenda kugamba nti Soweto mu kwagala omuwala oyo jjukira emmundu zaali zivuga eno ekyengulu nga tuli kyemmanga mu bitooke naye baka ku mwana oyo y'ono omwana yakula bw'ati nti y'oyo kati omusajja gajjangu wano maama wo mumanyi ti maama saamulabako maama wo nti azaalibwa kalo bwe kati era omukyalo oyo maama olwo yakomyawo wano namusanga ne tunyumya naye ewaabwe mmanyiyo otandike ku lugendo lw'okuzuula maama wo ng'alukutandikidde mu pakasi ku kyalo oba yali mukwano gwa taatawo oba yali mukwano gwa maama wo naye nekwolwo naye azzeewo buzzi ewammwe so abantu musituke wano sirinda tutambula bw'osalangawo okugenda kukola kintu kikole olaba omanyi lwaki abantu bazimbe zikalina omanyi lwaki abantu bavuze emmotoka ennungi balekerawo okulinda abantu mu bulamu tebalinda bantu omuntu anagguka alina kyagoba tomalanga obudde okuwoza nti basisita baagaana munnange basenga baagaana munnange bataata byatusobera kalina eyo gy'oyita ku nnyiniyo kyeyasooka okwesonyiwa kulinda bantu yatandika olugendo lwe bw'omu oba lunagguka oba terugguke alutambudde abaana balimanya nti taata yatandika ku lugendo era yalukomyawo mutabani oba muwalawo alilwongerayo bw'ali batalwongeddeeyo yamanyi naye lutandike naye muganda okizibu dduggusa kati mwami Lweza nga tukyali ku buzaali osobola okuba nga omuntu asobola okuba abamu amanyi batukuzizza nga tulowooza ewaffe yokka gye tuzaalibwa kyekikulu kasitootegeerayo kasitootegeera ewammwe nti kati nganze ndiwe masuuliita kiba kiwedde kati n'osuula obukojja kubanga abagamba si gy'ozaalwa bagenda kuziika wano n'osuula nawe waliwo ekisobola okukuma emabegako twakinyonnyoddeko katono naye tukinnyonnyolemu awo kikwegamba kitukakatako okubanga tutegedde yonna tutegedde ewaffe ne tutegerayo ne tukenguka ate ne tutegera n'ebukojja nakugamba emabegako omuntu yenna gwe bayita ow'amaanyi era gw'olaba nti oyo nno w'amaanyi aba yategeera ebintu ebyo bisatu yategeera gye bamuzaala gyazaalibwa maama we gyazaalibwa wabanga alina omukyala naye gyagenda ozaala abaana okafunye konna kali both sides otegeera gye bakuzaala nti nze banzaala masuuliita ate maama wange we Masaka mu Kibinge bwe bukojja bwange ontegedde kati nze ngenda kuzaalawa sinamanya naye
kati ye mugezi oba yoyo gwolaba kati olwaleero n'omwegomba bw'amanya gy'agenda okuzaala obuko nabwo kikulu mu nsonga y'okutereera wanditeredde naye ozadde mu baani wandibadde otere naye wazaala wa waliwo essaawa zino abasipeniza essente okutereeza abaana nga be babazaalamu bizibu okategedde leero ekikosa gwe nange butategeera wa gye tuzaalibwa ensonga ey'okubiri butaddayo kumanya maama wange bamuzaalawa gwenvaamu kubanga oyina 4 mwezi eza maama w'omusaayi n'eza taata mpasizaawa atereeza ebyebi muveeko tomusobola kubanga kankikumenye emirire empewo ez'ewaka gye bakuzaala singa ziyimirira n'ez'ebukojja ne ziyimirira ompulira ne gye wawasa omukazi nereka nti mukoddomi waffe tagenda teri akojjawo kyova olaba abantu abafunye ku ssente batereeza obuko n'akwata ne ssente n'azimba ennyumba eyanyazaala we n'agamba no maama wange gye nnawasa omukyala tajja kusula mu nju eyo kyataasa ki nti bajja mukubira ssaawa 9 ng'enkuba etonye maama enju emukubi aspendinga emiliyoni 15 okujjanjaba omugongo gwa maama nga wano kyate kimalawo mwosobola emiliyoni 2 zitandika ozimba ki ennyumba ya maama kati kagizimbe wabula bw'amala ogizimba maama si yagisulamu yekka emyoyo egitudde mu maama gyebaka mu nju eyo ne gyava gyebaka mu nju eyo kitegeeza ajja kufuna ateeka okusumululwa tereeza ebintu ebyo gy'ozaalibwa wa kino tekirimu nti omuntu okumanya gy'azaalibwa alina okukolagana nnyo ne baganda be basenga abofuka bino tegeera nze banzaala masuuli taata wange yaani yegono jjajjaffe yaani okimanyi waliwo abantu nga takeeranga kumakya kirowoozo ekyo jjajja azaala taata lwaki tulina jjajja omu taata lwaki jjajja ono akuzaala yekka gwe tulaba wano natasaala nakuwa kakati jjajja manyi okyogedde nga nange ndi wano nga jjajja mwaliwo omanyi yekka omu tomanyi na mukyala baali bamuyitaani tomanyi nabaddako kakati n'omunga taata kati ye n'akuwa sitole tanaga mwana wange nno n'obisobola kale baŋŋamba jjajja oyo taata waffe yava Masaka naye ng'akindako ne idea nti jjajja ye taata waffe yava nenze yantwalayo dda neneerabira naye saidi awo empugwe jjajja waffe oyo batugaba bamuyitanga Diriisa empugwa nenze nagendayo ndi muto ne taata oyo kagaali saddayo naye nga n'erinnya limanyi nti Diriisa empugwe nga gwe omuzukulu osoova wano n'ogenda empugwe abannaye mbuuza ku famire ya Diriisa akyafuna 10 noga mbuuza famire ya Diriisa wano empugwe oli waayo ng'obafaanana siri waayo naye njagala kumanya famire eyo osobola okuba ng'owa booda gw'obuuze ewa Diriisa muganda wazaalibwa nagamba tuula wano tugende n'akutuusa mu luggi wano ewa Diriisa naye bwe nkulaba ng'onfaananidde ssenga gundi n'omuwa sitole n'omwanze bannaye taata yatugamba ABCD nakuga nti bulijjo tukimanyi waliwo jjajjaffe yava wano mu myaka bwe giti naye batugamba ali eyo masuuliita nga nabo bakimanyi era baali bakiwuliddeko nti waliwo eyava wano n'asenga ebulemeezi naye teyadda mabega ogenda okulaba abavaayo okwaniriza nga kifaananyi kyo nga ne sitole gy'oyogerako nabo bagikola ki kati mwe n'ogenda okwetunulamu kyenaga nti omugezi yeyeefumintiriza era yeyeeraguza teri musiru yeeraguza nga mu obufumbo bugaanye
obufumbo buganye, bizinesi tezitambula, ne kitammwe ali awo atyo byagaana. Naye nga gw'oliramu gwe embeera si nnungi. Nga jjasa okugatola Oluganda bw'oti kimaze okuta. Awokka. Kitadde. Kwe kwezuula. Kwe bayita omuntu azudde. Era bw'okomawo omwana bagamba nti azudde gye tuva. Gundi atuzuulidde. Wakati mu kunoonya okuzuula tolindanga omuntu. Tambula wekka. Genda. Wow. Kuba ne bonookomyawo amawulire bayinza obutagakkiriza. Gwe kasita obimanya. Omuntu akugambye ndi mwana wa Katonda yafuna kibooko. Be yabuulira nti ndi mwana wa Katonda nga balaba asaaga. Katonda yakuzaala gwani nze Isa owaawa. Mugone mugenda mumenya emiggo. Omusalaba n'aguleeta ne bamukuba. Nabbi gwokkiririzaamu olwaleero bwe yabagamba nti Katonda antumye si amajambi age gaavaayo n'ebiso. Akutumye nga gwani. Ebitala ne bivaayo entalo n'azirwana. Paka lwe wategeera obusiraamu. So kati naawe ebitala birinde. Buli muntu avaayo ku nsonga enkulu ku kika. Lindirira okufa, okusiraanya, okuyita omulogo, okuyita omutemu, okuyita nti wagula ebyokoola. Kubanga waliwo abatayagala otegeere. Kuba bw'onookitegeera kigenda kukyusaamu bafaanane. Batwagala nga bwe tuli. Bo baakizuula. Yensonga lwaki mu Lumbeggo bakutuma nku, bo baleeta muceere. Kale ffenna tetugenda kugula muceere. Naye gwe lwaki embeera ennyumba yammwe yeekubwa bweti? Ontegeera? Ate abalala? Wabula buli lw'okigenda naye bannange batugamba tuli Banyarwanda. Oli musiru, olina amagezi, ffe tuli bafumbe. Ffe tuli bafumbe. Ffe ne jjajjaffe abadde mu kyati. Oyagala okunoonya jjajjaawo ali mu mbeera ki? Ye yakizuula teyakulinda. Yakimanyi era n'atereza ku nsonga ezimu. Oligenda otuuka gye bagamba gye bazaala kitaawo bayinza okubulya abantu 10 abaakakyamawo nga mwe mulina oyo akugaana okunoonya ebyo. Omanyi mwemubeeza nsanyusa okulaba omulundi ogwo kyengezaako gamba manyi all along nga nze nange ndi muyizi badde neebuuza ekigambo omuntu akugamba okuzuula kale bangana naye olina okwezuula ategeeza ki? Era n'ogenda omusana ga ddayo ewammwe noonya ewammwe n'ogwe n'ogamba ewataata manyiyo nobiki byaŋŋamba ewaffe manyiyo oluusi ŋŋenda nayo okitegeera kati aŋŋamba nzira ewaffe wa n'okomaawo ewammwe yeeri nga nekisinga okuswaza ewammwe omanyiyo kitaawo yekka nejjajjaawo omusajja omumanyiko erinnya eryo nejjajja yali eyazaala taatawo tomumanyi jjajja mukyala tomumanyi nga tomanyi bali bamuyitaani yali yeekana atya tobamanyi kakati ddala esi nga tuzze mu reality onsiimye ogenda kumpasa omuntu n'akubuuza taatawo yaani? Taata wange ye gundi ni Ssenyonjo David. Jjajjaawo ate nti naye ate jjajja mukyala wammwe aliriddawa ebya jjajja mukyala kwolwo lw'otandika okumanya nti famire nno gye ŋŋendamu tetegeerekeka tegguka nodde n'okinjumiza taatawo ninafunye omulenzi naye yaŋŋambye jjajjaawe ate omukazi tamanyi gy'ali n'omusajja bayinawo omu omanyi kyakuddamu ogenda fumbirwa bannamawanga abo abatayina layini be bayita bannamawanga abajja obuzzi okategera olwaleero omuntu bamugamba dde ewammwe ali mu mbuga n'agamba ewaffe mmanyiyo Masaka Bukomansingi taata wange gyali naye waka gye baŋŋamba wa bangi abafuusa ab'emmamba bangi abafuusa ab'enkima bangi abafuusa abalangira bangi abafuusa abambejja nga temubeerangako nga muli badaama nga temuli baawo tolina nakakwate na Buganda bona abagamba babakyusiza mu malwaliro
ontegedde nga toyina yadde akaki nga n'ekika kye bakusibako ekyeffumba oli wa nnyonyi tokiinaako kakwata mama yakugabayo w'oli mu nnyonyi awo otudde naye si wammwe naye nga ab'emmamba be bataatawo n'otusooka obuna embuga obunye embuga boda zikkubye embalo amaaso bagatemye oli awo naye nga mu baana oli omukyala alina abaana bameka ono ye mubbi omwana ogu nga n'omusajja gandi bannaye tulina omwana olumutwa mu pulizoni ne bamuzzamu makomero galambudde oliko ekibanja oliko obuzaale bw'otatereezanga tutereeze obuzaale bwaffe tumumanye bwe baba nga bakugamba nti jjajjaawo omukazi mugisu noonya ssente otuukeko embaale yadde tolina wa muntu gy'ogenda kyama beerako mu tawuni embaale linnyako ku lusozi lwonna kyamako ku nsiko yonna ogenda nti wano bwe bujjajjange era ntuuse okitegeera obugenyi Obama bwe yategeka Kenya ng'amaze okufuuka pulezidenti bwali bukulu mu ye okudda akima amaanyi ag'obujjajja ayingire ofiisi enkulu aginywereremu tewali wano muntu akola mukolo gw'amaanyi n'atayagala gukolera waabwe ese ogenda kufumbirwa kagamba owulira okwegazaanya ennyo ng'oli mu luggya lwa taatawo olwakitange kange tugende eka katugende eka kubanga owulira nga weewatuufu ne bw'otuukawo kakkana kati obuzaale mu butunuulire nnyo nsonga nkulu mu kutereera empewo zammwe tezoogera bangi basamidde tezoogera obuzaale mutegeere babagamba nti muli banyonyi era musamira nnyonyi nga muli bagiswa abawedde emirimu ekyo mukyetegereze nnyo mmwe abakoze biganye okukola naye temunnazo sooka oddeyo ogambe nti naye bwe tuba nga tuli bannyonyi ne jjajjaffe wa nnyonyi pewo lwaki teyogera ddayo ku kijja kyammwe obale bajjajjaabo bana ogamba aha ono ani amuzaala nti ono yazaala ono lwaki ku kijja tulina bajjajja babiri ekika kyabaddewo eggulo famire yaffe kale yatandise eggulo tewali kika kitalina story background tewali era bakugamba agwe maamawo nti munnange maamawo yadde bamuwasa ogundi naye ate obujjajja bwali mbaale maama wammwe nti yali mugisu yali mukyala mugisu nga munenenene bwati ngaafaanana bwati abantu bakusigira abantu baffe baabalabako bye batugamba baabirabako naye nga byabigamba mu ttaka si wa kika kyammwe naga nti mwe jjajja wammwe jjajja wammwe yali mulundi naawe eyajja opaka sakuni gundi n'amuwa ekibanja wali n'agagawa yafunira kuno sente n'agula n'ekibanja kiri ekyo ekibanja akiguze mu kinaana wano nga tuvudde ne mu lutalo naye awo wasigala si waabwe si wammwe si wammwe kati faawe tugamba nti wammwe kati kikakata kummwe okukwata ku kkubo ne mutuukako e Burundi Rwanda tukeeko e Rwanda ntukeeko e Tanzania gye babagamba muddeeko e Bunyono gye babagamba gendayoko gendako mwankole gye bagamba nti bajjajjabo gye baava si nsonga waawe ogenda tuukira sulako mu kitundu ekyo nkugambe nti omuzungu alinnya n'atambula amawanga gano buli mawanga omwayita abazungu ng'ekigendererwa kye kwe kukuŋŋaanya amaanyi n'emyoyo gy'abajjajjaabe agize ku butaka era weekanga alonzeewo akayinja atemye omuggo mu kibira ekyo abali ku airport basobola okukubulya abantu bye batera okugenda nabyo nga mukasawo alinamu mayinja mukasawo alina kyajjeewo ku lusozi olwo mu kintu kino alina akati katemye n'akatwala
kubanga buli lwotuuka ewantu nga jjajjawo yali abaddewo ateeka okulambika. Tebakikulimba ekyo. Essi bw'otuuka mu kibira nga jjajjawo yali akiyingiddeko n'akibeeramu akulambika era akwambalirawo n'atandika okulaga kino naga twala ku kiri, twala ku kino. Kati kye tuyita obuzaale bukulu nnyo. Ne family just family ez'abantu nga balimu bana bokka eriyo nate wali and someone is really contented. Lwaki bino mbibagamba? Waffe tuli batono bannange. Katonda ampadde ku chance. Yeah. Nze ng'omuntu. Ndoza mu ggwanga Uganda. Yeah. Sina office gye siyingirangamu. Weewaawo. Nkolaganyeeko n'abantu abazitowa obuwumbi bw'essente. Weewaawo. Ndabye ku buwumbi nga si bwange. Nkolaganyeeko n'abantu abagagga. Ebyaddala. Va mu bino ebyokweragamu. Nkolaganyeeko mbaddeko n'abantu abayina. Mbaddeko n'abantu abasomye. Ebyensi n'eddiini. Yep. Nga si ddiini emu nti busiraamu wabula eddiini zonna. Mbaddeko n'abakulembeze mu madiini. Mbaddeko n'abakulembeze mu nnono mu biki. Gwe mukisa gwe nafunako. Ndowooza era banaye kuba kuyitibwa. Abasajja abo abagagga be mulaba bamanyi ewaabwe. Bategeera ewaabwe. Bangi nkugamba ebigambo bino ateeka mu mmotoka Range Rover amafuta n'agivuga n'agenda e Rwanda ewaabwe. Bangi bavuga n'agenda e Masindi gye bamuzaala. Bangi bavuga n'agamba nze ndi mu Tanzania. Nina gwe nakolagananga naye nga simanyi nti mu Tanzania. Naye aŋŋamba sigenda kubeera wiiki ejja. Ngenda TZ eyo. Ndowooza kuba yali asuubula omuceere ogwo. Namugaa ogenda bya muceere nga nti naye nga wano wagundi wa Lugave. Waye wano wa Lugave. Wa Lugave eddira Lugave. Naga nti bweza nze ndi mu Tanzania. Nazuula bajjajjange gye bali. Era ngwendayo. Naŋŋamba yatambulira omwaka mulamba. Nga ye avuga emmotoka ye n'agenda e Tanzania. Naye naŋŋamba ntambudde ensi zonna. Kuba atambudde. Ne ze batenda nti bw'otuuka wano nange nga buli lwe nnyingira Tanzania bwe nti. Mpulira nga n'olutiko lungi ye. Mpulira obulamu munze. Naye nga neebuuza. Lwaki kibeera kityo? Lwaki kibeera kiti? Kwe kuddayo n'arivayizinga n'atandika ku lugendo lw'okumanya. Agenda okizuula nga bo Batanzania. Era beekyotera awo. Bagagga nnyo ekyotera awo. B'amaanyi. Paka lwe yazuula. Naye amuzuulira layini ye oba bajjajjaabe. Yali mwana tani boy ng'akola mipiira. Nga asiba mipiira gino ku mafuta. Ku mafuta. Ya, ng'akola mipiira. Naye nga mu Tanzania ne banyumya ng'ali wano Kampala. Ne bedda ku mboozi n'amugawo oli mu Tanzania. Kati bwe yamumanya nti mu Tanzania ng'alinako idea y'Obutanzania n'afuuka mukwano gw'ennyonga yamugulako omukwano. Tanzania omanyi wanawa ndimanyi wano na wano. Ogendayo ddi? Nze bu Christmas ngendayo. Atujja gendanga babiri. Kati yo omwana yatya nnyo naganza abagagga basaddaaka antwalawa. N'amuddukako. Agenda omukubira nti oliridde watugendya nze nagenze ne bataata. Naye ng'omwana kyatya tatambula namuki? Namuntu namugagga ayinza omusaddaakira eyo. Paka lwe yamusembeza ne batandika okugenda babiri e Tanzania. Naye ng'agenda w'abano era nga bwe batuuka ne basala embuzi ne balya Christmas ne bavaayo. N'amugamba nze ndi mu Tanzania abajjajjaffe bali bwe bati ne bwe bati. N'amunyonya n'amugamba nti kuno kuliko chief oba omusajja omukulu. Tujja kugendayo mukwanjulire. N'agenda n'amwanjulira n'amuwa omusajja ono muganda wati naye agamba ABCD. Oli n'amugamba nti family ezaava wano ABCD ziri bwe ziti. Tujja kugenda ku families okebereko olabe.
gye basookerako nga yeyiye n'abanyonnyola yagamba omusajja yava eri omuvubuka okujja n'amulaba musajja mukulu nga ye mutabani we yennyini gwe yalese ewaka enfaanana otegeera so teri mugagga atazuulanga buzaale bwe asooka nnoonya buzaale era baddayo ne batuuka kati beebo be tulina ku famire atakuganya kubitegeera kuba ojja mufaanana era beebo mu nkiiko z'ekikolo kyogerako wallahi oyo sitwani omanyanga obulamu butambula lwaki omuyita obuba bukola ki obulamu butambula obuba bukoze eki obuba buyita kuziŋŋama buziŋŋama naye nza bwamwenza ompadde ekifaananyi ky'okwezuula all along naye mbadde sikimanyi naye mbadde abantu balowooza okwezuula ogenda mu anti bwe bagenda mu masanga gakati manyi twetereyo embugo twetereyo gundi n'amala n'alooza ati nno yeezudde n'okebera omuntu n'omuga nti gwe layini yo egwa mu bisolo olina okubayo n'ekyolunda olina oba n'endiga olina oba n'ente waliwo omuntu nga mu bulamu bwe tayinza kumala mwezi nga togenzeeko ku lusozi eno nga tolina kyogenda kukolayo kululinnya olusozi olwo noga ndi nga bw'osimbudde waka nti ojja kukola program newe programming olina okugendako ku lusozi juzi nali ku lweri erubowa ekyanja kgenda ku lweri ninnyako ku nsozi okitwala nga akola exercise kumbe butume bwo amaanyi go gali awo nga buli lw'olinnya ku nsozi owulira emirembe oli buli lwabeera mu kibira awulira emirembe kubanga mulimu amaanyi agatudde mu ye agakolera mu bibira okitegeera kati kye tuyita obuzaale abantu abasinga mwesibye mu Buganda temuli Baganda abantu abasinga mwesibye mu Banyolo temuli Banyolo muli mu Busoga temuli Basoga mwesibye mu Bugisu muli Baganda kati awe twabulira oli yeesibye Bugisu kyokka Muganda oli yeesibye Rwanda kyokka weeno kyokka wano oli wano weesibye mu wano kyokka oli weeri oli Munyarwanda musaleewo omuntu okumanya eggwanga lye kyekyobugagga ekisinga gyava kya bugagga kubanga otunuulira abantu bano betuwagira abamu bawagira Arsenal maniyo biki sizoni olugwa bwetyo mu Cameroon naga nzirayo Cameroon nda waffe kaholide kano kanzirewa ewaffe ina Nigeria ontegedde kubanga gyova wakulu nnyo toyinza genda international nga toli national tekisoboka tosobola nga toli national tosobola kufuuka international oba olimba tewali tekisoboka so ebiwooma bigwa byokya obuzaale nange leero n'ebingi byensomye so mukuzaalibwa tugamba tubeera wano mu kwezuula ndowooza kati tukuwadde w'otandikira ola longo badde weebuuza naye nze nina ekiroto kyange naye ngenda kibuuza wano naye si buli kiroto kyogerere tugenda kyogerera eno but tubaagala nnyo please subscribe to this channel banaye mbajjukiza mwami Bweza alina akawunti emu yokka ku TikTok bagita Bweza Media tekuli kifaananyi abafere bangi batufuukidde ekizibu so bambi tubasaba ennamba ya Bweza eryemu yeyo eryawo mpazi gwankubidde nenkola ki ate taliiko ebyo alina waasangibwa ojja kutula naye 1-on-1 sijja kusaba simanyi ssente ebifaananyi babikola ng'abasinga bebakola ki so kati bambi awe tuli naye tubaagala nnyo babayi